nulire abamu kwaba abasaale mubalangiridde oba bagenda okubeera ab'enkizo mu kamyufu kano abananyumisa campaign. Professor Elizabeth Warren y'omu ku bo, ono mbaka mu Senate ya America okuva mu ssaza ery'e Massachusetts. Omukyalo ono yalangiridde ku lunaku olwasembyeyo olw'omwaka 2018 nga 31 December 2018 Professor Elizabeth Warren lwe yalangiridde nti agenda kuvuganya ku bwa president bwa America olwalo wotogera mbaka mu Senate ng'akiikirira essaza ery'e Massachusetts. Mu kamyufu akasembayo akali mu Clinton, Bernie Sanders n'abalala, omukyalo ono yali asuubirwa okkeesogga wabula n'atakeesogga. Olwaleero ku mulundi guno yeesowoddeyo n'alangirira nti ku luno olwokaano mwali tebijja kukoma mu luvuuvuumo nga bwe byali mu kulonda okwasembayo 2016. Ku mulundi guno nga 31 December 2018 yalangiridde nti olwokaano aluyingidde aweze emyaka egy'obukulu 69 era ng'ekimu ku bintu ebisinza okukolera Elizabeth Warren erinnya ebiseera byonna eby'obufuzi era ekyamuleeta ne mu Senate ya America kulwanyisa bannagagga mu America ku Wall Street n'amakampuni ago amanene. Era bw'aba ayogera ku byenfuna mu America abyogerako nga a rigged economic system, ebyenfuna ebyo ebigasa abagagga abawejjere bo ne babonaabona, era n'ayogera ne ku muwaatwa omunene oguli wakati w'abagagga n'abaavu, income inequality. N'olwekyo ebyobufuzi bye bitambulidde nnyo ku mulamu ogwo. Yabyogerako nnyo ng'akyasomesa mu University Harvard, era agenda okujja okuvuganya ku bubaka mu Senate ng'abawagizi bangi abakkiririza mu ndowooza eyo nti ebyenfuna mu America birina okukyusibwa, omuwaatwa ogwo wakati w'abagagga n'abaavu gukendeere, ate n'amakampuni ago bagongereko emisolo amanene ne bannagagga. N'olwekyo ogwo mulamwa gwa Professor Elizabeth Warren mu kibiina ekya Democratic Party agwa ku kye bayita extreme left. Kitegeeza nti DP mu America bwe beeyagala candidate ali extreme, Elizabeth Warren y'omu ku bo, kubanga okulonda okwasembye kwa midterm elections mu November omwaka oguwedde kwalaze nti ba extremist candidates be basinze okuwangula ku njuyi zombi, oba mu Republican Party oba mu Democratic Party. Oyo ayagala okutambulira wakati, moderate, ebyobufuzi bya America eby'ekiseera kino bizibu gyali, ba extremist ku njuyi zombi be basinze okuwangula. N'olwekyo Elizabeth Warren wankizo nnyo ekibiina bwe kiba nga kyagala candidate ali extreme olw'ebyo byazatambulirako. Ekirala, ono ne Trump bw'otunuulira bakandidate ba DP olwaleero ng'onoonya ani oyo asinze okwerumba ne Trump mu myaka eno egiyise, kubanga ono Warren yatandika okulumba Trump nga Trump alangiridde bulangirizi 2015 nti nja kuvuganya, ne batandikirawo okwerumba ye nga talina mu kamyufu ka DP naye ng'alumba Trump. N'olwekyo Elizabeth Warren ne Trump bw'oba oyagala bakandidate abaneerumba obulungi mu campaign, oba ofunye omuntu ajja okukola ekyo nti atajja kutya kweyita mannya na Donald Trump. Atuumye Donald Trump amannya mu myaka eno egiyise, ne Donald Trump azze amutuuma amannya ag'enjawulo agamutyoboola. N'olwekyo bw'oba oyagala ebyobufuzi eby'ekika ekyo ebiri extreme, Professor Elizabeth Warren oba ne candidate omutuufu. N'olwekyo oyo y'omu ku abo bali mu lwokaano luno. Mu balala mulimu John Delaney, ono yaliko mbaka mu Congress ya America okuva mu ssaza ery'e Maryland, era mu bali mu lwokaano lwa DP bonna olwaleero ye yabasooka okulangirira. Ye yalangirira July 2017 Trump aba yakatandika butandisi kufuga, ono n'alangirira nti nze njagala bendera y'ekibiina ekya DP. N'olwekyo okuva July 2017 atalaaga America anoonya bendera. Ng'oggyeko okubeera munnabyabufuzi, musajja Binnyo-Nkondo ensimbi aziyita ne zimuyitaba, era ng'omulamwa gwe mu kampeyini eno okuva 2017 lwe yalangirira agamba ayagala okutuukirira ng'oggyeko bammemba b'ekibiina kya DP mwava ne ba independents aba batalina kibiina, saako ne banna Republican Party naye nga ba moderates nga basobola okuva ku kibiina ne batunuulira ensonga nga bo tebawagira buwagizi, wabula bwe wajja ensonga ne bwebeera ku ludda olwa DP obanga ekulembeddwa ba independents nga basobola ogiwagira abe bayita ba moderate Republicans. Kakati Yesira agamba ayagala kuliteeka kwabo independents
ne ba moderate Republicans. Okusoomozebwa okulunku nkunnyonnyodde ono kwalina John Delany nti akalulu mu America olwaleero kalabika kaali ku extremes bbiri. Mu Republican Party olina kuba ku extreme, mu Democratic Party olina kuba ku extreme. John Delany bw'omutunuulira ne policies ze n'endaba ye ey'ebyobufuzi mu Democratic Party agwa mu abo b'oyita ba moderates. Kakati okwo kusoomoozebwa kunene okufuna obuwagizi mu kibiina ekya DP. Ate ekirala ekiriwo kiri nti olw'okuba ye kennyini naggagga kiyinza okubeera ekizibu okumatiza abawejjere Elizabeth Warren baagamba nti mwebe njagala okutaasa nti ate ono omugagga ajja kubataasa, kubanga Elizabeth Warren yaga nti ebyenfuna mu America biyita a rigged economic system. Kakati ate ono aganyuddwa mu rigged economic system ayinza okusanga obuzibu okufuna obuwagizi mu bawejjere ab'ekibiina ekya Democratic Party abalowooza nti America yeetaagamu enkyukakyuka ey'amaanyi si mu byabufuzi byokka wabula mu byenfuna ne mu byenfuna. N'olwekyo okwo kujja kuba kusoomoozebwa eri John Delany. Kandidate omulala gwe njagala okutunuulira mu lwokaano luno ye muvubuka Julian Castro. Ono yaliko mmeeya w'ekibuga eky'e San Antonio era nga ku mulembe gwa Obama yafuukako minisita avunaanyizibwa ku by'amayumba n'okulaakulanya ebibuga. Julian Castro omulongo ono yalangiridde January 12 nti olwokaano alwesoze. Amaanyi ge we gasinga okuba nti awakanya nnyo enkola za Trump eri abagwira kubanga yakkiririza mu ddembe ly'abagwira olw'ensonga nti ye kennyini Julian Castro bajjajjaabe basibuka mu ggwanga erya Mexico era olwaleero y'omu ku balatino abasinga okubeera abagundivu mu byobufuzi bya Democratic Party. Kakati yaga nti mwe abakooye enkola za Trump eri abagwira wano mu America nze muntu omutuufu kubanga sibyogerako bwogezi naye ngwa mu kiti kyabo abagwira bajjajjange basibuka mu ggwanga erya Mexico. Musajja muyivu nnyo yakuguka mateeka okuva mu ttendekero erye Harvard saako ne Stanford University. Ebyobufuzi yabikeera yabiyingira ku myaka mito era nga asooka okubeera omubaka mu lukiiko olw'ekibuga San Antonio baba bayita ba councilman mu mwaka gw'2021. N'olwekyo afuuka councilman e San Antonio ng'aweza emyaka 26 mu mwaka gw'2021. Ate mu 2029 n'avuganya ku bwa mmeeya obw'e San Antonio era n'abuwangula. 2012 yakola ebyafaayo mutabamiruka w'ekibiina ekya DP nga baddamu okuwa Obama bendera ya DP omulundi ogwokubiri. Mu 2012 ye yalondebwa okubeera omwogezi omukulu muyite keynote speaker. Kakati ekyo nayo kyali kya byafaayo nti bukya Democratic Party etondebwawo mu America omuvubuka ono Julian Castro ye latino akyasoose okubeera keynote speaker. N'olwekyo omwaka ogwo 2012 yafuuka keynote speaker era nga ye latino eyasooka. Omanyi waliwo okuyita obeere omu ku boogezi n'omwogezi omukulu. Balatino ab'enjawulo bazze babeerako aboogezi Bill Richardson n'abala naye nga si be boogezi abakulu. Kakati mu mwaka ogwo 2012 ye latino eyasooka okubeera omwogezi omukulu era tekyewuunyisa nti wayita emyaka 2 gyokka Obama ng'afunye ekisanja ekyokubiri n'amulonda okubeera minisita w'ebyamayumba saako n'okulaakulanya ebibuga. Era mu 2016 nga Clinton Hillary anoonya omumyuka we Julian Castro y'omu ku bannabyabufuzi beyeekenneenya kubanga eri babagezesa ne babayisa mu kye bayita interviews ng'onoonya anaabeera omumyuka we. N'olwekyo ono y'omu ku abo abaagezesebwa wabula ku nkomerero Clinton n'atamulonda. N'olwekyo abaddewo mu byobufuzi by'ekibiina ekya Democratic Party. Yalangiridde 12 January. Tewali lusozi teri kiwonvu 89.2 FM. Kigenda kubeera kyanjawulo kya bbugumu kyakabi ku Freedom Center ku lunaku lwa Valentine. Anti Daudi Lutalo ne Rema Namakula bali mu concert gye batuumye nakusiima era siri muyembe.
okwingira sinzo omutwalo gumu kwolwo nga 2 February bakiridde mu bende ekyotera baliyo nga 9 February olwo nga 10 bali mbalala wonna sinzo omutwalo gumu David Lutalo ne Rema Namakula ku Freedom City ku Valentine's Day bagenda kuyimba ennyimba zonna ezikunyumira ebintu byakukeera nnyo azawaizo ojja kufikira muleeta obuwalabu siri muyembe bowereza David Lutalo ne Rema Namakula itizote jajja wali kulekera ngapi bitegekebwa Get the event! Abasomesa ba South African History paper for ku O-level wamu n'abayizi omuzannyo the Khoisan and the Bantu ogutotola history wa South Africa okuvira ddala ku the Sun People okutuukira ddala ku the Rise and Fall of Shaka guguno gugguse nga 2 February tutandikidde ku St. Padre Pio Busunju 21 Shelling Hall Nsambya 22 Kasana Parish Hall Luwero olwo nga 26 February Saku SS Busula lumu March St. Bernard Manyarakai 2 March Patel Shamuje Masaka nga 3 March Sacred Heart Kiteredde nga 7 March Wakisha Hall 14 Boston SS Entebbe 15 Festino City Mukono 22 March Pride College Lunga Lampiji guwandikiddwa omusomesa Damba Andrew ne gukuzannyibwa bakafulu mu kuzannya ebitabo biri ku syllabus kubinuka amasejere konsate ngano mu Facebook kalenda medititi mu mpagire bambi kakazi katu mama yede konsati bakoze nyinji masejere konsati just mementula atabe kalisi zongo biri akafeche spot highway ngosatu zija masaka tatu highway chiri bachikamwe at Valentine's Day Cross Gardens Chengela wagamaya babano mikwano gyabwe fiira mulago bakomezaawo omuzannyo gwabwe London Twagumaya Reloaded mu makaka bagomulembe theatre Labonita yabalabyeko bagamba batya I have to come back Friday, Saturday, Sunday to watch lwomukaaga nga 2 ne ku Sunday nga 3 February saawa emu yennyini eyakawongeeze ng'ate bwejjukira nti babategekkedde ekikiro ky'enjawulo n'abaagalwa abamu mu theatre Labonita kyebatuumye My Valentine nga 14 saawa emu yennyini eyakawungeezi ng'ate bwejjukira nti every Tuesday music tanta ebaayo buli Lwakubiri oli ku Manduso oli wakati mu program Kalabalaba ng'ekutuusibwako MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 48 mu kukola eddagala ly'abantu ebirime n'ebisolo basangibwa ku MTK Building ku Nassa Road ne Nile Fishing Company abakutuusaako yinjini z'amaato ez'omulembe ne pikipiki za Yamaha atuwuliriza omulungi tukyali fena mu program londoolensi nsonyiwa ampuliriza tetuli mu program londoola ensonga bula tuli mu program Kalabalaba nkwebaza gwe akyali naffe tulina aba Nile Fishing Company abakuleetera yinjini z'amaato empangazi ne bakuleetera ne pikipiki y'ekika ekya Kalaso eyettaniddwa ennyo abagoba ba boda boda okwetooloola eggwanga pikipiki empangazi ekekkereza amafuta n'ekekkereza ne oil aba Nile Fishing Company ate bakujjukiza tibalina n'enkolagana ne banka okuli Centenary ne Posta oterekayo ensimbi mpola mpola bw'oweza emitwalo 8 oba okkirizibwa okwewola ensimbi n'ogula pikipiki n'okola emirimu aye ne tukujjukiza nti ababazze beewola ensimbi ezo basobodde okusasula ebbanja oba mubanja gaabwe ne bagamalayo ng'ebbanga lye baabawa balituuka butuusi wakati ekyo kyongera okulaga ekyenjawulo ekiri ku pikipiki eno Kalaso weebale nnyo weebalire ddala nga muzeeyi Kato aga nti sebo mukyala Clinton asobola okukomawo tewali kimugaana amateeka gamukkiriza okudda naye tannabakulangirira nti waakubeera mu lwokaano luno Rashid Sekindi weebale kuwuliriza Rashid Sekindi vice chairman w'ekibiina ekigatta abagoba ba takisi ekya Kotisa sebo weebale ensonga omulanga gwe nakubira wiiki ewedde ogwa takisi yatomera n'edduka ensonga wazikozeeko era ne ziggwa bulungi nayo yina ekibuuzo wano ky'obuuziza nti Abamerika nabo omuntu bw'amegebwa mu kamyufu waliwo anyiga najja nga independent n'avuganya munnakibiina munne babikolera ddala era abamu ne basobola n'okuwangula nja kuwa ekyokulabirako Bernie Sanders yavuganya ennyo Clinton mu kamyufu akaggwa mu Democratic Party wetwogerera independent naye nga yaliko yakwatirako ekibiina kya DP bendera n'olwekyo ne mu Republican Party gyebiri oli ne bamuma kaadi n'agenda mu kaabonna ate n'awangula eyafuna kaadi nayo kibaayo naye kitono si kyamaanyi nga bw'okiraba wano kikirwaki bw'ogenda mu Senate ya America ba independent ojja kubasanga nga balimu nga 3 ebiseera ebimu waliwo Bernie Sanders we yabeerera nga independent yekka
ali mu Senate ya America ku babaka 10 ababeerayo. Nolwekyo babaayo ne babeera batono. Kikulaga nti akamyufu kaabwe ebiseera ebisinga awangudde ddala yabeera omutuufu ku lw'ekibiina. Ba independent babaayo kuba eryo ddembe lya buli muntu bw'aba simativu n'ekibiina kyo okuvuganya, naye omuwendo gw'aba independent ojja gusanga nga gubeera mutono ddala. Ampuliriza tukyatunuulira bakandidates abamaze okukakasa nti akamyufu ka Democratic Party bakeesozze. Njala tutunule munnabyabufuzi omulala ye Tulsi Gabbard, mubaka mu Congress ya America okuva mu ssaza erye Hawaii. Onono yakola ebyafaayo bwe yafuuka omusamowa eyasooka okuyingira Congress ya America. Bw'agiyingira 2012 ye musamowa eyasooka. Abasamowa mpuliriza mu America bava ku kizinga eky'Samoa kisangibwa muri Yanjali Pacific. Ekitundu ekyo America ekifuga nga territory yakyo, naye si kimu ku masaza agakola eggwanga eri America. Kakati mu byafaayo bya America ono ye musamowa eyasooka okuvuganya ate n'awangula ekifo mu Congress ya America mu mwaka 2012. Era n'akola ebyafaayo nga ye muntu ow'enzikiriza y'Abahindu asoose okuyingira Congress ya America. Waliwo ebyafaayo bya mirundi ebiri. 2012 bw'ayingira Congress ye musamowa eyasooka okugiyingira, ate era ye Muhindu eyasooka okuyingira Congress ya America. Bwe yali tanayingira Congress ye Washington DC yaliko mu magye ga America era n'alwanirako mu ggwanga erya Iraq n'eggwanga erya Kuwait. Kyokka bwe yali taneesogga magye ate yaliko mu lukiiko olw'essaza gy'ava erye Hawaii. Yasooka mu ssaza erye Hawaii, bw'avaayo n'ayingira amagye, bw'ava mu magye n'akomawo n'avuganya ate okukiikirira essaza lyonna mu Congress eye Washington DC. Kiringa bwenzoga nti n'osooka n'obeerako omubaka mu lukiiko olwa district, n'ovaayo n'oyingira amagye, n'ova mu magye ate n'ojja ovuganya oyingire Parliament ya Uganda. Kyekifaananyi kyennyinza okuwa ku mukyalo ono Gabbard. Era okuyingira olukiiko olw'essaza erye Hawaii nayo yakola byafaayo kubanga yayingirayo ku myaka 21 era n'afuuka omuntu akyasinze obuto okuyingira mu lukiiko olw'essaza erye Hawaii bwe yayingirayo ku myaka 21. N'olwekyo bw'abeerayo emyaka mitono kwe kusalawo okulekulira ayingire amagye ga America aweerezeeko ensi ye ng'omulwanyi. Ono yalangiridde January 24 okwesoga akamyufu k'ekibiina ekya Democratic Party. Amaanyi ge gasinga mu kuba nti akiikirira ba minorities mu kalulu kano. Abo bwe twogera ku ba minorities twogera ku baddugavu, ba Latinos, abayindi n'abantu abasibuka mu mawanga amalala okujja mu America. Abo baakiikirira, n'olwekyo awo ayinawo amaanyi ge nti abo obuwagizi bwabo oba obusuubira singa abaafunye kaadi y'ekibiina kya Democratic Party. Ekirala nti yalwanako mu magye ga America. Ako kabonero kanene nnyo ku muntu yenna ayagala obwa president mu ggwanga erya America. Ke kamu ku bubonero obw'amaanyi. Veteran mu America tayogerwako. Era naye kennyini bwe yabadde alangirira ekyo yayongedde okukiggumiza nti nalekawo emirimu gyange ng'omubaka mu Congress y'essaza erye Hawaii nga teryankase teryankubye kalulu, ne nga nti kakati bino kambiveemu ngende empeerezeeko mu magye. N'alwana e Iraq, n'alwana ne Kuwait. Mu bubaka bwe yagamba bw'ati, I stepped down from the legislature where I served and headed to a war zone. Nendekawo omulimo oguli awo ogutalina bulabe bwonna nga tewali ankase, ne neesogga olutalo butereevu. N'olwekyo ago maanyi ge nnyo. Obunafu bw'alina yenkolagana ye n'omukulembeze w'eggwanga erya Syria, President Bashar al-Assad. Abamerika bangi tebakkaanya na byabufuzi bya Bashar al-Assad okusinziira ku kifaananyi abakulembeze kye basiize Assad okuviira ddala ku mulembe gw'Obama eyasooka okusindika amagye mu ggwanga erya Syria okulwanyisa Bashar al-Assad, ate bw'ogattako n'obukulembeze buno obwa Donald Trump. N'olwekyo public opinion mu America si nnungi eri President Bashar al-Assad. Kakati ate ono munywanyi oba mukwano gwa President Bashar al-Assad era ng'alina ne luyamukyalira ne beekubya n'ebifaananyi. N'olwekyo okwo kujja kuba kusoomoozebwa ng'anoonya bendera y'ekibiina ekya DP. Okusoomoozebwa okulala kuli nti newankubadde mu kulonda okw'ebbiri 2016
yawagira Bernie Sanders. Bernie Sanders ye muntu yasinga okuvuganya Clinton mu kamyufu k'ekibiina ekya DP. Era yina ekisinde kye yazimba ekyaba progressives mu kibiina kino ekya Democratic Party. Wabula okusoomozebwa kwalina nti newankubadde yawagira Bernie Sanders kiyinza omubeerera ekizibu okusika abawagizi ba Bernie Sanders okumuwagira olw'ensonga nti Bernie Sanders agwa mu kiti ekyaba progressives naye ate ye omukyalo ono Gabbard conservative, ebirowoozo bye byaba conservative munda mu kibiina ekya DP. Ekyokulabirako kyenjo kuwa kino nti emabega keeyo yali musaale mu kuwagira ekibiina kya taata we ekirwanyisa abakkiririza mu bufumbo obw'ebikukujju. Taata we takkiririza mu bufumbo bwa bikukujju era yabulwanyisa nnyo n'okutuusa kati yabulwanyisa. Ayina ekibiina eky'obwana kyewa kye bayita Alliance for Traditional Marriage kirwanirira obufumbo busigale nga bwe bwali okuva edda nti omusajja awasa mukazi n'omukazi afumbirwa musajja so si mukazi kunoonya mukazi munne na musajja kunoonya musajja munne. Kakati ekibiina ekyo kyamaanyi musaza eri Hawaii era omukyalo ono Gabbard akiwagidde mu byobufuzi n'okukiteekamu ensimbi mu myaka giri egy'emabega. Kakati ekyo kiba kimuteeka mu kiti ekyaba conservatives so nga ekibiina ekya DP kimanyiddwa nti kibeeramu nnyo ba liberals era kati abali ku gye bayita extreme left munda mu kibiina ekya Democratic Party bo bakkiririza mu bufumbo bw'ebikukujju. Kakati ono ayina ebyafaayo ebyokubuwakanya yeesanga mu kusoomoozebwa kunene ng'ali munda mu kibiina ekya Democratic Party. N'olwekyo okwo kusoomoozebwa kw'amaanyi eri omukyalo ono Gabbard ng'anoonya kaada y'ekibiina ekya Democratic Party mu kulonda okubindabinda. Kandidate omulala gwe njagala okutunuulira ye Kirsten Gillibrand, ono mbaka mu Senate ya America okuva mu ssaza ery'e New York. Yalangiridde nti yeesoze olwokaano ng'ennaku z'omwezi 15 January ampuliriza nkugambye nti abasinga obungi ku bano baakakasizza January ono olw'ensonga nti ku nkomerero y'omwaka oguwedde ssentebe w'ekibiina kya DP lwe yakakasa nti debate munda mu kibiina ez'aba candidates zitandika mwezi gwa mukaaga. N'olwo kitegeeza nti ebbanga lisigadde ttono omuntu alina okuba nga amaze okutalaaga ebitundu eby'enjawulo n'okuteekateeka kampeyini ttiimu ye debate we zinaatandikira. Kirwakyola nti mu January ono abalangiridde bayitirivu kumpi buli nnaku 3 ofunayo candidate omupya alangirira ng'era akyasembyeyo yoyo gwe njogeddeko eyalangiridde ku lunaku olw'okutaano nti naye olwokaano alwesoze. N'olwekyo Kirsten Gillibrand okuva mu ssaza ery'e New York nga mbaka mu Senate yalangiridde 15 January era yasinzidde ku TV eyitibwa CBS mu ggwanga eri America ku programu eyitibwa Late Show. Okwo kwe yasinzidde n'akakasa nti olwokaano aluyingidde. Amaanyi ge we gasinga okuba gali mu bakyala banne nti akoze kaweefube w'amaanyi bukyayingira ebyobufuzi okulwanyisa okukabasanya abakyala mu magye ga America ne mu matendekero agawaggulu gayite universities. Awo abadde musaale nnyo mu kulwanyisa okukabasanya abakyala. N'ekisinde kino ekya Me Too movement nga tekinnajja mpuliriza ekisinde ekyo ekya Me Too movement kyekirimu abakyala ab'enjawulo abeesowoddeyo okulaga bwe bazze bakabasanyizibwa okumala ebbanga ddene bakama baabwe ku mirimu eyo gye bazanyira firimu e Hollywood baproducer n'abanene ab'amaanyi eyo ng'okugamba nti nze okuteeka mu firimu yo nyina kumala kuganza. Kati abakyala bangi bazze beesowolayo ne bawa obujulizi era abanene bangi tubalabye ng'abamu bakwatibwa abalala basibwa mu kisinde ekyo ekiyitibwa Me Too movement. N'olwekyo ekisinde ekya Me Too movement nga tekinnajja mu America omukyalo ono yafuuka musaale mu kulwanyisa okukabasanya abakyala mu ggye lya America ne mu matendekero agawaggulu. N'olwekyo ago maanyi ge era ajjukirwa nnyo nti lumu amawulire bwe gaafuluma ku mubaka munne mu Senate Al Franken nti alina ebyafaayo by'okukabasanya abakyala ono y'omu ku baasinga okumuteekako akazito alekulire ave ku bubaka obwa Senate nti yadde tewali bujulizi bwa nkukunala naye okwogerako amawulire agafaanana bwe gatyo wandisoose n'olekulira okuva mu Senate yeno nga bw'otereeza erinnya lyo bwe liritereera n'omukisa ne guddamu okubaawo ogw'okuvuganya olivuganya n'okomawo mu Senate ng'omubaka. N'olwekyo ago maanyi ge obunafu bwe buli bwe buti nti bw'alondebwa okujjuza ekifo ekyalimu Hillary Clinton kuba Hillary Clinton yali mbaka mu Senate ya America ng'akiikira essaza ery'e New York. Obama
bw'amulonda okubeera minisita we ow'ensonga ez'amawanga amalala yalina okuva ku bubaka mu senate. Kakati omukyalo ono ye yamuddira mu bigere, naye nga yakamuddira mu bigere Obama bwe yaleeta enteekateeka ez'enjawulo ez'okutaasa abagwira abatalina biwandiiko undocumented immigrants, ono yeegatta n'ababaka mu senate aba Republican Party ate okuwakanya enteekateeka za Barack Obama newankubadde nga bonna ba kibiina ekya Democratic Party. N'olwekyo kino kigenda kumukosa mu kamyufu kano konna, kubanga omulamwa ogw'abagwira munene nnyo, naddala mu kiseera kino nga Trump abaze enteekateeka mpitirivu policies enkambwe ku bagwira, saako n'ekisenge kyayagala okuzimba ku nsalo za Mexico n'Amerika. Ezo zonna nsonga z'abagwira. N'olwekyo mu kalulu kano ensonga z'abagwira zigenda kubeera nkulu. Kati omuntu ayina ebyafaayo eby'obutattira ku liiso bagwira oba obutabaagaliza birungi, akalulu kano kagenda kumusoomooza, naddala ng'ali mu DP. Singa abadde mu Republican Party ekyo kyandibadde kirala, naye mu DP kugenda kubeera kusoomoozebwa kunene. Okusoomoozebwa okulala kwalina kuli ku buwagizi emabega eyo bwe yajja afuna okuva mu kibiina ekiyitibwa National Rifle Association mu America, NRA. Ekibiina kino kyatondebwawo mu myaka gya 1800, kye kigatta abantu abo bonna abakkiririza mu ddembe ly'Abamerika okubeera n'emmundu era abataagala ddembe eryo likendeezebweko. Kaakati ekibiina kino buli kiseera kifulumya score card. Ku score card eyo ne bateekako bannabyabufuzi era ne babawo obubonero nti ono munnabyabufuzi ku ddembe ly'emmundu agwawa. Abasinga okulwanirira eddembe ly'emmundu babawa A, abasinga okuba ababi mu kulirwanirira oba baliwakanye ennyo babawa F. Kaakati omukyalo ono emabegako eri ekibiina kino ekya NRA ekyali kimuwa A, kitegeeza nti y'omu ku abo be baali beesiga. Kati ekibiina kino bwe kikuwa A nga constituency gy'ovaamu y'aba conservatives abakkiririza mu kuba n'emmundu, abawagizi oba abalonzi mu masaza ago bawulirira nnyo mu kibiina kino ekya NRA era kisobola okuwanguza ekifo eky'ebyobufuzi. Naye bw'oba ova mu saza nga y'aba liberals oba banna DP abatakkiririza abagamba nti emmundu zisaanye okuteekebwako obukwakkulizo kuba zikozesebwa bubi, NRA bwekuwa A eba ekuttatanye. Kakati emabega eri Gillibrand yave New York, NRA yali emuwa A ku score card, kitegeeza nti ekyo kiba kimukosa newankubadde ng'olwaleero ali ku ddaala lya F kubanga zaaseeseetuka ebirowoozo bye ne bikyuka mpola mpola. Kati NRA mu score card yesembyeyo emuwa F, naye olw'okubanga yamuwaako A kitegeeza nti waaliwo ekiseera nga balinnya mu kimu n'ekibiina ekyo ekya National Rifle Association. Kakati ekyo kimukosa mu kibiina ekya DP kubanga mu DP bannabyabufuzi abasinga omulamwa gwabwe guli nti emmundu mu Amerika twetaaga okuzongerako obukwakkulizo, omuntu aleme kubeera mu nju ye ng'alina emmundu erina okuba nga eri mu kulwana mu Afghanistan ne Iraq. Emmundu erina okukozesebwa abalwanyi Siri ng'oli eyo mashini gani gyatuuziza mu nju ye eri mu kisenge. Kakati bannaddipi baga nti nedda emmundu zisaana okuteekebwako obukwakkulizo. Emmundu zino n'omuntu agenda okugula emmundu yeetaaga okwekenneenyezebwa kye bayita background checks n'ebirala. Kakati banna Republican Party ebyo tebabyagala era ne bammemba mu kibiina kino ekya National Rifles Association ebyo tebabyagala. N'olwekyo Gillibrand okufuna A okuva mu NRA kyandibadde kimukolera singa abadde avuganyiza mu Republican Party, naye olw'okuba avuganyiza mu DP NRA okubanga yamuwaako A okwo kusomooza kunene era ebibuuzo ebyo bajja kubimubuuza ayina okubiddamu ne mu debates ezinaatandika mu mwezi ogw'omukaaga ateekwa okubaako ebibuuzo bye bajja okumubuuza nti kijja kitya nti NRA yali ku score card ye kuwa A, ekitegeeza mu kwataganira ddala ebirowoozo byo waaliwo ekiseera we byali bikwataganira n'aba NRA. N'olwekyo okwo kugenda kubeera kusoomozebwa kunene eri omukyalo ono Kirsten Gillibrand ng'anoonya okukwata bendera y'ekibiina kya DP atavuganye Trump mu mwaka ogw'2020. Kandidate omulala gwenjawulo okutunuulira ye Senator Kamala Harris akiikirira essaza ery'e California. Ono nno mukyala muddugavu era kwaba bali mu lwokaano luno y'omu ku boyinza okuyita aba front runners abasinga okubeera ku mwanjo abasinza okutunuuliro kuba n'afuna kaadi ey'ekibiina ekya Democratic Party. Omukyalo ono
yalangiridde 21 January era nga yasinzidde ku programu ey'oku TV TV eno bagiyita ABC mu America ku programu gye bayita Good Morning America kwe yasinzidde n'alangirira nti olwokaano ndwesozi olw'akamyufu k'ekibiina ekya Democratic Party waayise ennaku 6 zokka n'akuba olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi gagadde mu kibuga ewaabwe ekye Oakland mu ssaza ery'e California. Eno n'ayongera okugumiza ensonga ze yali ayogedde ku TV eya ABC ng'aga nti olwokaano naluyingidde era ensonga zange ze zino kwentambulira lwaki njagala okubeera pulezidenti w'eggwanga erya Amerika. Amaanyi ayina mangi era mu nsonga ez'enjawulo. Ekisooka nti ajja kufuna obuwagizi bungi mu ba minorities kubanga kitaawe muddugavu yali asibuka mu ggwanga erya Jamaica, nnyina muyindi yali asibuka buyindi, baasisinkanira mu Amerika omuyindi n'omuddugavu okuva e Jamaica ne bazaala omuwala ono Kamala Harris. Yeegulidde erinnya nti we yakolera nga omuwaabi wa gavumenti mu ssaza ery'e California mu myaka egy'ekyenda yeegulira erinnya mu kulwanyisa obuzzi bw'emisango. Ate era n'ebbanga lyamaze mu siniti ya Amerika ettono yeegulidde erinnya ng'omu ku babaka abadde basinga okubeera abakambwe ku kakiiko akavunaanyizibwa kusiga eddamuzi mu kukunya abantu ab'enjawulo. President Trump bazaalonda ono omukyala y'omu ku abo babadde basinga okubakunya mu kakiiko ako n'okubateeka ku nninga. Gwe tuyinza okusinga okujjukirira nga twamukolako wano programu ez'enjawulo ye mulamuzi Brett Kavanaugh, kati atuula ku kkooti ensukkulumu. Amawulire n'oluvuvumo bwe lwajja nga Profesa Ford agamba nti yamukabasanya nga bakyasoma mu siniya. Brett Kavanaugh ne bamuyita mu kakiiko ako bamukunye n'omukyala gwe baasooka okuyita Profesa Ford okujja okuwa obujulizi. Brett Kavanaugh ngaze omu ku baasinga okumuteeka ku nninga nga bamukunya yali mukyala ono Kamala Harris, era abamawulire bangi ne bagaa nti guno omukisa agukozesezza okwongera amaanyi mu nteekateeka ze ez'okuvuganya ku bwapulezidenti bwa Amerika. Muyivu ddala yasoma ebyobufuzi n'ebyenfuna n'asoma n'amateeka okuva mu University of California. Byonna yabisoma. Nkutegeeza nti California yakola emirimu egy'enjawulo, yaliko omuwaabi wa gavumenti, ate oluvannyuma n'alondebwa okubeera ssaabawolereza w'essaza ery'e California. Kakati amasaza agasinga mu Amerika oba oyagala okubeera ssaabawolereza waago okubwako kalulu, n'olwekyo oteekayo erinnya lyo abantu ne bakulonda mu ssaza lyonna. N'olwekyo yalondebwa okubeera ssaabawolereza wa gavumenti y'e California, naye nga bagenda okumulonda nga amaze ebbanga nga muwaabi wa misango owa gavumenti mu ssaza lino ery'e California, era nga ampuliza nga bwekunyonyere nti yeekolera erinnya mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka, era wamaanyi ge agasinga obungi we gali kyekyamusobozesa n'oluvannyuma mu 2016 okuvuganya n'awangula okufuuka omubaka mu seneti ya Amerika ng'akiikirira essaza ery'e California. Omukyalo ono singa alondebwa ku pulezidenti bwa Amerika abajja kukola ebyafaayo bingi. Ekisooka aba agenda kufuuka omukyala asoose alimu omusaayi gw'omuddugavu okufuuka pulezidenti wa Amerika. Ekyafaayo ekyokubiri aba agenda kufuuka omuntu alimu omusaayi gw'omuyindi asoose okufuuka pulezidenti wa Amerika. Ebyo byafaayo bibiri byanjawulo. Bwe yalangiridde nti olwokaano luno alwesozi, abantu ne batandikirawo okusonda ensimbi ezinaamuyamba mu kampeyini, era ng'olunaku olwasoose abawagizi be baasonze akakadde kamu n'ekitundu aka dola za Amerika. Ndowooza mpuliriza ojja kukanya nange bwe nkugamba nti mu kiseera kino y'omu ku abo abali ku mwanjo. Elizabeth Warren, Kamala Harris y'omu ku abo abakulembedde ba front runners mu kukwata bendera y'ekibiina kya DP, kubanga olwalangiridde ku lunaku olusooka abamusondera ensimbi bamusondedde akakadde kamu n'ekitundu aka dola za Amerika. Okusoomooza kwalina kuli bwe kuti. Mu myaka egy'ekyenda yaganzaako omusajja munnabyafuzi omugundivu mu ssaza ery'e California ayitibwa Willie Brown. Omusajja ono yali mugundivu nnyo mu byobufuzi, yaliko meeya, yaliko omubaka mu lukiiko lw'essaza ery'e California, ku ntikko ya byonna n'abeerako ne sipiika ow'olukiiko olutwala essaza ery'e California, era obwo bwa sipiika yabumalako emyaka 15. Jjukira omubaka mu lukiiko olw'essaza
House of Representatives ekisanja kya myaka 2 n'olwekyo oli aba musajja nnyo emyaka 15 nga bazze bamulonda buli myaka 2 ate ne babaka banene baddamu ne bamulonda okubeera speaker. Otegeera nti omusajja ono Willie Brown yali mugundivu mu byobufuzi bye California. Kakati Kamala Harris yali muganzi we mu myaka egy'ekyenda era takyegaana bombi tebakyegaana. Basooka okusisinkana mu mwaka gwa 1994 bagenda okusisinkana nga Brown musajja mugundivu ng'ate ono muwala muto yali muwaabi wa gavumenti mu kabuga akayitibwa Alameda mu ssaza ery'e California. Kakati ye yali wa myaka 29 naye ng'ono omusajja Brown wa myaka 60. Ku myaka 60 era yali mufumbo ono omusajja gwe njogerako. Mukyala we Blanche Brown yaliwo era nga baali bagatibwa mu mwaka gwa 1981 niyo obufumbo bwabwe bwali buyuuguuma. Kati mu kayuuguuma ako naye nga tebunaggwaawo omusajja ono Brown kwe kuganza omuwala omuto eyali alabika obulungi ow'emyaka 29. Bwamuganza n'akozesa amaanyi ge nga sipiika okumuwa ebifo eby'amaanyi mu byobufuzi mu ssaza ery'e California kubaaga amaanyi yagalina. Ekyokulabirako yamuteekako ko kakiiko akavunaanyiza ku by'emirimu mu ssaza ery'e California. Olulala n'amuteeka ku kakiiko akavunaanyiza ku by'obulamu era najja ng'amuwagira mu bifo ebyenjawulo okutuusa lwe yavuganya n'okuvuganya n'awangula okubeera ssaabawolereza wa gavumenti ey'e California ng'omusajja ono byonna amukolera obuwagizi. Kati obuzibu we buva kwabo abali mu kulwanyisa Kamala Harris okuva lwe yalangiridde nti olwokaano aluyingidde bagamba nti omukyalo ono tasaanye kuwagirwa kufuuka pulezidenti wa Amerika kubanga yakozesa bwenzi okuzimba amaanyi ge mu byobufuzi. Tinolwekyo tebasobola kulonda mukyala mwenzi afaanana bw'atyo. Ate yayongedde okubyonoona ye yaliko muganzi w'oyo Brown nti yawandiise gye bayita OPD article mu lupapula oluyitibwa San Francisco Chronicle lwe lumu ku mpapula ez'amaanyi mu ssaza ery'e California nga nnyonnyola akawonvu n'akagga ku mukwano gwabwe bwe gwali mu biseera ebyo wakati we ye Brown n'omuwala ono yali omuto w'emyaka 29. Kati kino kireetedde bannabyafuzi bangi abaagala okulemesa Kamala Harris okwesiba ku ekyo nti yakozesa bwenzi okuganja mu byobufuzi si maanyi ge ng'omuntu, nti ate n'aganza omusajja gwamanyi obulungi nti yali mufumbo naye nga mu kiseera ekyo obufumbo bwalimu akayuuguumo nti ng'omukyala yandibadde asaasira mukyala munne Blanche Brown eyali ali mu kuttunkana ebba mu by'obufumbo naye mu kifo ky'okusaasira mukyala munne ate ye yaganza mukama we kuba ono yali mukama we mu by'obufuzi ye ng'omuwaabi wa gavumenti. Kakati ekyo agenda kuttunkana kyo nnyo mu kampeyini eno era omuwandiisi omu bwe yabadde awandiika ku mukyalo ono mu wiiki eno yagambye nti kaakati kikakasiddwa ng'olwo Brown amaze okuwandiika OPD article mu San Francisco Chronicle omuwandiisi kwe kuwandiika omutwe emboozi naye n'agiwa omutwe nti confirmed Kamala Harris launched her political career in bedroom as mistress of married mayor Willie Brown. Nti Kamala Harris kati kikakasiddwa yatongoza olugendo lwe mu byobufuzi ng'ali mu kisenge nga muganzi wa meeya Willie Brown omusajja yali omufumbo. Kaakati emboozi eyo Kamala Harris waakuttunka nayo nnyo nga anoonya akalulu kubanga abakyala bangi bayinza okumumma akalulu nga bamutunuulira mu kiti ky'abawala abasaanyaawo obufumbo bw'abasajja abalala bo okuggusa ebyabwe. Kati okukyejjako ayina kulwana nnyo Kamala Harris. Ekisooka bw'otunuulira emyaka nagyo bagyesibyeko nti omuwala ow'emyaka 29 teri kirala kye yali ayagala ku musajja wa myaka 60 okuggyako okumufunako emikisa n'okufuna ofiisi. Kakati ng'oggyeko ekyo musajja ow'emyaka 60 singa yali talina mukyala ogambako nti kale naye gwe yali amanyi obulungi nti alina omukyala. Kakati emboozi eyo yageze okuva olunaku Kamala Harris lwe yakakasizza nti ali mu lwokaano avuganya ku bwa pulezidenti bwa Amerika. Katudde 89 katonyeze 2 fama manduso shabasa 89.2 FM. Come on,
omuweso gwa CBS Sports agutuuse n'ebinnonogo by'enkulaakulana ekyeya kyakukosa obusaanyi bufuli bubi oba obutale bw'ebintu byo tebulabika jangu ewankolokoko omwaka guno okufuna okuwabulwa okuva mu bakugu tutaddewo animal and plant clinics munabuuliza ebibuuzo byonna ebikulemesa ennunda n'ennima ereeta amagoba jangu olaba epampu ezifuuyira ennimiro mu kyeya ate oweebwe n'amagezi ku kukuŋŋaanya mukoka omukozese mu kyeya omwoleso gwa CBS Sports agutuuse n'ebinnonogo by'enkulaakulana mu kisaawe ewankolokoko gutandika nga 16 okutuuka nga 23 ogwokuna 2019 era nga gutegekebwa Kyabasa Famma nga guwagiddwa MTK Pikoko Paints Insurance Regulatory Authority of Uganda CBS Event wamu ne BBS Telefina kubinuka amasejere konsati ngano mu Facebook kalenda lidititi mumpakire bambi kakazi katu yede konsati bakoze nyingi masejere konsati mentula atabe kalisi zongo biri akafeche sport highway ngo satunze jamasaka tuko highway chiri batikambwe at Valentine's Day Cross Gardens Chengera omuzadde onoonya essomero lya siniya amasomero ga Kinaawa High Schools ky'ekyokuddamu kyo ga mulembe gali ku mutindo ogwa waggulu ate nga n'abasomesa batendeka eddala g'abawala n'abalenzi ate nga basomesa ebya sayansi eddiini n'ebyemizannyo balina amatabi 3 ery'ekyengera era ng'okubafuna okuba ku nooti 7 nooti 3 88 42 91 waliwo ery'ekawempe ng'okuba ku nooti 7 nooti 1 03 9 92 n'ery'ekasangati ku nooti 7 nooti 3 49 14-15 leeta omwana wo mu Kinaawa High Schools oli ku Manduso 89 katonyeze 2 Kyabasa Famma Manduso ku simu yo mu motoka yo na buli woli weebale kuwuliriza 89 katonyeze 2 Kyabasa Famma Manduso radio y'abavubuka b'omulembe omutebi oli wakati mu program kalabalaba ng'ekutuusibwako MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 48 mu kukola eddagala ly'abantu ebirime n'ebisolo basangibwa ku MTK Building ku Nassa Road ne Nile Fishing Company abakutuusaako yinjini z'amaato ez'omulembe ne pikipiki za Yamaha atuwuliza omulungi tukyali ffenna mu program kalabalaba mu abanyumirwa ennyimba z'omugenzi Moze Radio aba Mess Cocktail Bar wali ku Lwesalaama babajjukiza nti olwaleero ku saa 10 babategekedde enteekateeka mu mugendo okuddamu okunyumirwa ennyimba z'omugenzi oyo mujja kusasula omutwalo gumu omuntu sekinoomu ate emitwalo 2 abagala emmeeza ono Saalongo Sekalala e Butaaya agamba nti ffe tukwebaza bwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala obutava ku CBS FM onaga nti yenze Senyang Ivan ku Nassa Road nze mpagira Kamara Harris oyo yeegwa wagira Walukaga Charles akali amagwe Masaka naga nti olowooza banaddipi bayinza okuleeta omuntu asobola okujjawo Trump nga mpulira bonna history si mulungi ne history wa Trump naye teyali mulungi naye yafundikira awangudde obwa president n'olwekyo ekyo kiyinza obutalemesa onaga yenze Andrew Ekatooke Kiwangala noga nti mwebale okutuweereza webaza mwebale nnyo webalire ddala medical yowa mbadde nsaba otutangazeeko byotututemu tebiri ku mulamwa gwendeko olwaleero nja kuddamu ebyo ebiri ku mulamwa ogwaleero kuba bwe tusalawo okugenda ku buli nsonga puroguramu eyinza okubulwa ekkubo lyekwata Eugene semakulu okuva mu kitongole ekinoonyereza ekya Accord obuuza nti in the era of Trump do scandals really matter anymore kibuuzo kizibu kyakuddamu ono meya w'erubaga Asumani Ntale naga nti webale ffe twesunze presidential race erimu Professor ne Trump kubanga bonna ba extremists ayogera ku Professor Elizabeth Warren naga nti ekyokubiri Bernie Sanders anaavuganya mu lwokaano luno Sanders tannaba kwogera nti ajja kuvuganya naye bangi abamusuubirira abawagizi be bamugamba nti akomewo ye tannavaamu kigambo naye tali omu ku abo abakakasizza nti olwokaano lulimu naye ekirala kyolina okujjukira
nti Bernie Sanders n'emyaka gigendedde kati alina 77 we banaamuweera kaadi y'akamyufu kano singa akeeso gajjako ku myaka 78 emyaka nagyo giba gigenderedde kampeyini ya Amerika okunoonya akalulu banga akanoonya ku Semazinga omulamba nolwekyo ayinza okwesanga ng'emyaka gimuleetedde nti sijja kudda mu lwokaano okuvuganya mu kamyufu ak'ekibiina ekya Democratic Party. Webale nnyo Deputy Mayor w'Elubaga omulangira Asman Ntale. Senta Musewanda ginaga nti lwaki oga nti bavuganye Donald J. Trump kubanga mu byafaayo bya Amerika si kyangu president yaliko naddala mu kibiina kya Republican Party okumuggyako kaadi. Osobola okujja n'omuvuganya era bangi be bazze bavuganya ennyo naye okumuggyako kaadi tekitera kubeera kyangu. Ate Donald Trump tumulabye nti ng'oggyeko byakola bangi bye bavumirira naye weesanze nga booyita ba establishment politicians ate bali wamu naye abantu nga Balindise Graham n'abalala Charles Grassley, Mitch McConnell bane byefuza abagundivu batambula naye kumpi ku buli nsonga tonnabasangawo baawukanye naye nnyo n'olwekyo kati candidate yafaanana bw'atyo gwe balabanga emmundu emmenyi nga boolekera okulonda kwa 2020 kizibu ogamba nti bajja kumuggyako kaadi naye nga okutangaza ku kibuuzo ky'obuuziza ekituufu akamyufu mu kibiina ekya Republican Party kajja kubaawo kyekirwaki mugaye nti ne mu 2012 wayina okubeerawo tabamiruka mu DP bakakase oba teri muntu yenna agenda kuvuganya Obama tebagamba bugambi nti oli sole candidate ebyo tebiriiyo okuvuganya kwo abantu baddembe okwesowolayo ne bagamba nti naffe twagala okuvuganya omuntu oyo. Kansembyeyo ndowooza Lubaliyita Mwesigwa olw'obudde aga nti mpulira nnyo ng'oyogera nti gundi bamusondera ssente ng'avuganya mu kifo ky'obyobufuzi olwo accountability agikola atya? Accountability ayina okugikola ndowooza oyogera ku mbalirira n'ensaasaanya ebyo oyina okubikola ate n'obwegendereza kubanga bw'otabikola oyinza okuwangula obwa pulezidenti ne kikuwanulayo. Nja kuwa ekyokulabirako nti Trump ekibiina kye bayita Trump Organization, Trump Foundation kyaggaddwa nawo omwaka oguwedde olw'oluvuuvumu olwayitingana nti ezimu ku nsimbi ezaamuweebwa nga zirina kola campaign ate zaafundikira zigenze mu kibiina kiri gye zitalina kugenda ate n'ensimbi endala ez'ekibiina kiri ekya Trump Organization ze bamuwadde nga zaakulabirira bantu abali mu kubonaabona kuba kibiina kya bwanakyewo ate yazijjayo n'aziteeka mu campaign. Kati ekibiina kyaggaddwa n'okuggalwa wakati w'emisango emingi gye babadde bakivunaana n'abakikulira mu mbuga z'amateeka mu Amerika. N'olwekyo ensimbi bazikuwa naye okuyina okuzikozesa ku mulimo ogwo gwe wazisabira bwe kitaba ekyo oyinza okufundikira ng'oli mu mbuzi ekoga. Ensonga ezo bazirondoola nnyo era waliwo n'essalira mu mateeka ga Amerika nsimbi mmeka z'olina okujja ku muntu sekinoomu ne kampuni emu bweti ng'osaba akalulu kubanga singa kampuni emu yokka esalawo okuteeka ensimbi mu kampeyini yo kitegeeza nti bw'onoofuuka pulezidenti ojja kuba okolera ku limooti eya kampuni eri kati eky'Abamerika tebakyagala. N'olwekyo ensimbi ziriko amateeka mangi bwe wabeerawo ekimu ku bintu ebisinga okubeerako amateeka mu kulonda kwa Amerika ze nsimbi ezikwata ku by'okulonda era bannabyabufuzi ekyo bakyegendereza nnyo. Ekirala kyonna basobola okukizanyiramu naye ekyo bakyegendereza nnyo kubanga kyabulabe kisobola okuwanula ku ntebe ate n'okusiba ne bakusiba. Kandidate omulala gwenjala okutunuulira abatuwuliriza olw'obudde ye Senator Cory Booker ono mbaka mu Senate okuva mu ssaza ery'e New Jersey. Ono yalangiridde ennaku z'omwezi lumu February lwe Lwokutaano luno oluyise era yayise ku mukutu ogwa Twitter. Mu bubaka bwe yataddeko yagambye nti I believe that we can build a country where no one is forgotten, no one is left behind, where parents can put food on the table. Ayagala bazimbe ensi nga teri muntu alekeddwa mabega, teri muntu yeerabiddwa, ate nga buli muzadde asobola okuwa abaana be ekyokulya. Booker aweze emyaka 49 egy'obukulu era nga muyivu amateeka yagasoma mu University of Yale n'asomera ne mu University eye Stanford. Bw'amala okusomera mu universities ez'amaanyi kuba zonna zigwa mu kiti kye bayita Ivy League universities eŋŋundiivu yasalawo ate okuddayo eri ewaabwe New Jersey mu kibuga eky'e Newark. Eno n'atandikawo kampuni ey'amateeka naye ng'awolereza nnyo abantu abo abankuseere. Era ku myaka 29 n'alondebwa okukiika mu lukiiko olw'ekibuga Newark be bayita ba councilman.
myaka 29 n'afuuka omubaka mu lukiiko olwo era mu mwaka 2006 n'alondebwa okubeera meeya ow'ekibuga Newark. Mu 2013 mu kuvuganya okw'okujjuza ekifo ky'omubaka mu Senate ow'essaza ly'e New Jersey yeesowolayo n'awangula era yali wakubeerayo omwaka gumu ekisanja ekyo ne kiggwako n'addamu mu kulonda kwa bonna mu 2014 baategekawo okulonda okujjuvu okw'ekisanja ekijjuvu eky'emyaka 6 kakati emyaka egyo 6 nagyo n'agiwangula n'afuga ekisanja n'atandika ekisanja eky'emyaka 6 ekiggwako omwaka ogujja. Wabula newankubadde Senate yali yakagiyingira asobodde okuteekebwa ku bukiiko obugundiivu mu lukiiko lwa Senate. Ampuliriza mu Amerika tebamala gakasuka mu Senate, tebamala bakasuka ku bukiiko. Waliyo obukiiko obwenkizo, obukiiko bwonna tebwenkana mu Senate ya Amerika. Waliyo obukiiko obwenkizo. Kati okuteeka ku bukiiko obwo n'okubeera memba oyina okubanga oyina omukululo obanga bakulaba nti yadde obumanyirivu bwo butono naye ebiseera bye ebyo maaso bitangaavu n'amagezi go ga kiti kya waggulu kuba osobola okubanga ebyafaayo byo si bye ebyamaanyi ng'oli muto mu myaka 4 myaka 35 naye nga amagezi gakwesera bwesezi kati ku bibiri oyina okubaako n'ekimu tebalonda bulonzi muntu ne bamukasuka era ebiseera ebisinga basente b'obukiiko obwo jja beegendeza ng'ebyafaayo bibeera by'amaanyi nnyo. Nja kuwa ekyokulabirako omukulu ono bw'ayingira Senate 2013 obumu ku bukiiko bw'abaddeko abadde kakiiko akalondoola essiga eddamuzi abadde ne kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga ez'amawanga amalala. Obukiiko buno abantu ababukuliddeko kamba kulage ak'essiga eddamuzi abadde akakulira bamuyita Senator Chuck Grassley mu Senate eno yakamalayo emyaka 38 naye mu byobufuzi bya Amerika ebyawamu ng'ogasseko n'olukiiko olwa wansi amazeemu emyaka 50 munnamateeka mugundiivu. Kakati oyo yabadde ssentebe w'akakiiko kano n'okavaako ye yeeyagalidde naga akati kano kankawumule muntwale kakiiko ak'ebyensimbi era ntandikwa y'omwaka guno ke yagenzeeko naye bwe yavuddeyo eyamudiridde mu bigere ye retired Colonel Lindsey Graham munnamagye mu magye ag'omubbanga yawummulira ku ddaali obwa Kano munnamateeka omutendeke mu byobufuzi abaddeyo okuva mu mwaka 1992 yatandikira mu Congress ey'owansi mu 2022 n'ayingira Senate kakati ye ssentebe ow'akakiiko ako. Foreign Relations Committee akavunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amala abamu ku bakakuliddeko oyina omugenzi John McCain oyo namwogerako wano programu namba ng'afudde obadde n'abantu nga John Kerry Foster General eyamala n'afuuka minisita wa America ow'ensonga ez'amawanga amala ku mulembe gw'Obama. N'olwekyo obukiiko obwo abantu be babuteekako olw'obukulu bwabwo okuviira ddala ku bamemba nga tonagenda na ku bassentebe balina okubanga banjawulo si kugamba bugambi nti buli gwe balonda okuyingira mu Senate ayina ebisaanyizo okukulira akakiiko. Amawanga amagunjufu si bwe bakola okuyingira obuyingizi Senate oba Congress tekikuwa nkizo kutuula ku bukiiko bumu tekikuwa nkizo kubeera ssentebe waako waliwo ebirala bye bayina okutunuulira. N'olwekyo Cory Booker amaanyi ge we gali mu buto bwe ne mu bupya bwe asobodde okutuula ku kakiiko akalondoola essiga eddamuzi asobodde okutuula ku kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala kubanga obwo bukiiko bwa nkizo ne bwe babeera baminisita mu America gwe bayita Secretary of State minisita wa America ow'ensonga z'amawanga amalala ng'oggyeko president kumpi yamuddirira amaanyi g'abalina gasinga n'aga vice president n'olwekyo ne ministries tezenkana maanyi mu America. Kakati Cory Booker ago maanyi ge obukiiko obwo bwabaddeko era naye akunyiza nnyo abantu Trump baalonze mu myaka 2 egiyise ng'atuula kakiiko akaka akalondoola essiga eddamuzi. N'olwekyo ago maanyi ge nnyo ng'ayingidde olwokaano luno okusoomoozebwa kwalina nti newankubadde muddugavu ng'era alwaniridde ensonga z'abawejjera okumala ebbanga enkolagana ye n'abagagga b'oku Wall Street y'amaanyi nnyo kati ekyo kiyinza okumukosa era awo Elizabeth Warren wayinza okumuyitirako kubanga ye takolagana na bagagga b'oku Wall Street takolagana na makampuni magagga yaga nti abo be babbi America okumala ebbanga ddene balina okukakkanyizibwa America bw'ebanga yakutambula bulungi buli muntu agiganyulwemu kyenkanyi. Omukulu ono singa afuuka president wa America aba agenda kukola ekyafaayo nti mu myaka egisoba mu 10 ye muntu agenda okusooka okufuuka president ye muntu aba asoose okufuuka president wa America nga si mufumbo. Omusajja ono
tawasangako era tayogera nti alina enteekateeka ez'okuwasa. Omuntu eyasembayo okubeera mu kiti ekyo yali James Buchanan, ye yasooka era yakyasembyeyo. Yafuga America okuva 1857 okutuusa 1861. Teyawasaako ne bwe yava ku bwa president. Kakati likodi ye tennamenyebwa n'okutuusa olwaleero. Cory Booker kaddugala okuva New Jersey singa wangulo bwa president aba agenda kumenya likodi yalekebwa James Buchanan eyafuga America okuva mu 1857 okutuusa 1861. Mpuliriza abo be bakakakasa nti olwokaano balulimu, naye abalala aboogerwako nti bakyayinza okulangirira. Bernie Sanders mwali mwogeddeko nnyo, omubaka okuva musaziri Vermont era yavuganya ne Clinton ennyo mu kulonda kwa 2016. Nagagga ateera munnabyabufuzi Michael Bloomberg ng'era yaliko meya w'ekibuga New York, oyo naye abawagizi be bamusaba ayingira olwokaano. Eyali vice president Obama Joe Biden naye bali mu kumuperereza ayingira olwokaano. Governor w'essaza Ohio Sherrod Brown naye bali mu kumuperereza ayingira olwokaano. Omuddugavu Stacey Abrams eyavuganye nnyo ku bwa governor w'essaza Georgia ne bamuwangulira watono mu kulonda okwasembyeyo mu November, naye bali mu kumuperereza ayingira olwokaano luno. N'abalala bangi naye bali bensoosa okwogerako be bakakakasa we tutuukidde olwaleero nti olwokaano bamaze dda okuluyingira okuvuganya ku bwa president bwa America awangale Ssaabasajja Kabaka. 89.2 Chabasa Fama Emanduso ku simu yo, mu mmotoka yo na buli wooli. Weebale kuwuliriza 89.2 Chabasa Fama Emanduso, radio y'abavubuka ab'omulembe Omutebi. Okuva mu kitongole ky'amawulire ekisinga obunene mu ggwanga kya CBS FM 89.2 Fama radio mujugumiza ggwanga. Gano ge mawulire nga gakutuusibwako Alfil Construction Chemicals e Nalukolongo, abakukolera building adhesives ezikozesebwa mu kuzimba. Alfil wano wokka we gasookera, geesige. Suze mutyando bannaffe abatuuliriza ziri 5 ez'enkya ya leero. Mawulire ga budde buno ku CBS FM Emanduso, okugwa kusomera nze Kalule Lameka. Ekereziya eri mu kutya olw'abantu abatiisatiisa buli ayogera ku binyiga bannansi mu ggwanga lino. Bino byogeddwa Diikoni Brian Mayiga bw'abadde akulembeddemu okubuulira wali ku Lutikko e Lubaga enkya ya leero. Tuleme kwekkiriranya, tuyimirirewo kyogera amazima yadde tulabika nga tutiisibwatiisibwa olw'okwogera amazima. Olwaleero oyogera ku nguzi mu nsi ezimu mu Africa bakugamba mpozi tokyayagala bulamu. Oyogera ku ttemu n'oyogera ku bikyamu ebikolebwa abantu ab'enjawulo, nga mwe muli bannaddiini, nga mwe muli abakulembeze ab'enjawulo, nga mwe muli naffe abasigadde. Abantu oba oli awo bajja kugamba olabika oyagala kufuna bukyayi